Yo, this is Rampantilla already. Driver yabadde avuga bbaasi eno ye yafiiriddewo oluvannyuma lw'enjuki okuba nga ate zimusalako ku bbaasi eno ne zimulemesa okuba nga alaba gy'alaga era ng'eno kigambibwa nti yamulemeredde ne yeevulungula emirundi egiwererako ddala. Kibi nnyo, kibi ddala. Ku PJ Daniza Nkakooli omulungi omwagalwa kansuubire nti oli bulungi yonna gy'osinzidde okuba nga ate otumbudde. Ebyo nno byabadde mu Maraka District. Yes, gye byagudde enjuki oba zaabadde nsindike nze naawe. Olunaku olwaliro mu disitulikiti y'e Masaka bagalamizza omukyala abadde amanyiddwa ennyo nga Maama Kayondo, maama w'omukulu amanyiddwa nga Ssuuna Ben. Wabula nga ebadde ennaku nanyiike ng'era bw'obitegeera eby'okusibula abaagalwa baffe. Weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Ssuuna Ben ayina kyasabye maama we nti bw'aba atuuse mu ggulu tasirika abeeko kyalwanira era ng'ono amusabye okulwanyisa omusajja amanyiddwa nga Kamoga owa Kamoga Properties. Yasinga agamba nti ono yagenda maaso okuba nga ate atwala entuuyo ze yali atuyanidde okumala ebbanga oluvannyuma lw'okukyanganya ekyapa. Ensonga zonna muzze muziraba wabula ng'era talina kigambo kirungi kyayogedde ku Nambwayo wadde nga Nambwayo yavuddeyo n'ayolesa ennaku n'ennyiike mu bubaka bwe yawandiise olunaku olw'eggulo oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwe yandibadde nazaala we. Nazikira teyaddangu Mukyala Kayondo teyalwalako Mukyala Kayondo simujjanjabye kinnumye nnyo wakinaaliyiriryeko nzina ne baganda bange bwe tulambula nti mukadde wange naye tekisoose agenze mu ngeri ekanga mukazi gwo tukanze nnyo kale olimba mu mbeera eri nkutuma kimanyi nti ogenda wa Katonda direct kubanga ebirungi by'okoze n'ebyokoledde kanisa bibadde bingi. Mukyala Kayondo bw'otuuke wa Mukama Katonda njagala omuwaabire ompaabirire omusajja gwe bayita Kamoga Properties eyanziba. Waliwo omusajja wayita Kamoga Properties wa ku Ntebe Road yakumpanya ekyapa kyange n'agattako akayiringu tekitegeera. Kasaba maama obanga otuuse gamba Mukama Katonda nti ku nsi gyenva waliyo omusajja omufere mubbi bamuyita Kamoga Properties ali mu kujeeza omwana wange ennaku yonna n'ebizibu byenda genze sifunangako nyiike ku mutima gwange nga kyenfunye mwaka guwedde maama tuuke wa Mukama Katonda nga tonaakunyumira ensonga yonna omugande gyenva omwana wange ajeera Kamoga amubba obusente bwe bumusuza mu mpewo mu bidongo neyanzanyo neyanzeera olengera awo nsula sekuku kati waliwo omuntu awo simujjukira linnya Ssuuna Ben ono tubonyebonye naye tumulabye gyavudde newankubadde talinanyiikira mu Mukama olw'okuba yamuzaalamu akaana kamu nabali eyo ennyumba yange naye nga yakusanga otambuza mmere wazijja wezigula amategula olaba nti abantu tebalina abantu. Wadde ng'ebyo byonna bibaddewo omukyala amanyiddwa nga Nambwayo alabiddwako mu lumbe wabula ngono abadde n'abakuumi bewandiise ba bodyguards nga bebagezaako okuba nga ate batambula naye nga omukulu amanyiddwa nga Penge yeegasse ku lukala lwabo abalumiriza Nambwayo okuba nti alina omukono mu kufa kwa mama wa Ssuuna Ben era nga bino bye bimu ku bigambo bye. Naye nze neegendereza era mpuliriza ebintu Ssuuna Ben byayogedde nti maama yabadde agenda okufa. Bino byonna byonna simanyi biki nga we muwulidde abirambulula nti maama yagenze n'agamba nti wuliza statement eno maama yagenze n'agamba nti mbadde nsaba ofuneyo akadde tugende twetondere omukyalo oli gwe twali twasobya nga kitegeeza wakati wa Ssuuna Ben ne maama badde balinayo omukyala gwe baasobya bo ababiri gwe bamanyi yensonga ki maama agenze okufa essaawa zibadde obutikitiki badde bunayitako obw'okufa awadde mutabani we statement n'amugamba waliwo omukyala gwe tulina okugenda tumwetondere omukyala oyo olowooza yani oyo omukyala nze ku lwange ensuubira era kino kijje ku nze Nambwayo n'okuba yaloze Nambwayo yalina kye yakoze maama Ssuuna Ben kijje ku nze ku Lucifer bino ebintu bya ddala Nambwayo obugumiikiriza ne obumalirivu bwe yakozesa nga ayingira ennyumba etawedde she was ready to do anything.
nina ka voice note kengendo batirako after this video nga nkulaga gundi kyakola Nambwayi nga agamba nti mama Suna Ben tebakwatagana bulungi ate Nambwayi balogo so na video erije nayogeddeko eggulu abasajja tuyise bulungi abakazi nti bwe kiba kitegeeza maama yagamba Suna Ben twetondere omukazi kitegeeza waaliwo Suna Ben kye yali akoze oba yasobyamukko ku Nambwayi kuba maama afuddamu amugamba tugende twetondere omukazi oli gwe wasobya Nambwayi so baganda bange abali awo njagala kyonna mukijje ku Lucifer Nation tudera Nambwayi video jajjira bwembeera officer sawa zinakulira police akanisa moniyo oyina 100% kyomanyi kufa kwa mama Suna Ben bana abasakazi bemula bano bankulidde Masaka bano abantu bayiro ugawano bano kola bano Nambwayi ova ku mukazi ayingira ekifulukwa kati kinnaggwa n'abeera n'omwana ayonza muzisivaamu uyo mukazi can do anything waliwo ennyumba gy'oyingira n'ogiwamba naye owamba ennyumba etawedde nga kifulukwa temulina madinisa gwe n'osulamu n'omwana ng'oyinza nga toyinza kutta nazaalawo gwe kuba mama Suna Ben bulijjo akyogera n'okyogera bintu bya mwana wange Nambwayi ayinza okwagala mama Suna Ben don't look any further nga munoonya kyekisi mama Suna Ben oba mukyala Kayonda azibini healthy nze mbadde mugobera nnyo ne Kasimayiro mukyala abadde talina buzibu ngalabika bulungi naye kati Suna Ben bamutegudde Suna bakutegudde taata kibi nnyo ddala kati Nambwayi agenda kufunza bwati ennyumba agitwale mwaka gukutambulidde bubi ennyumba omukazi yagiwamba agiremeramu ate nga wali wamukyawa yajinga erimu n'ebisubi tennagengira mu madinisa inaakulaga nti agitutte kati ne maama amutegudde nodda nze nkyogedde penge oyo Nambwayi singa kati namusamoni nze dda yes ebintu by'eddogojo ebiri omuntu ayinza okulogera nnyo ku mwegendeza abakazi bemuwasa mwegendeza abakazi bemuzaalamu ate bamaama babamanyi ebintu maama abamanyi kodi maama asobola okutegeera nti kino ekimba empulirano seewulya bulungi wano mpulira kinsimbi omuntu yenna amanya nti bankuttemu eno vidiyo mbabuulira amazima omuntu yenna mu Uganda asobola okutegeera nti nze bankuttemu ng'awulira teyeetegeera era osobola okutegeera nti sirwala bwe nti nandibanga liko ekikyamu aliwo ntaddemu ka speed governor era maama yategedde nti Nambwayi n'agambirawo omwana tugende twetonde kyekyo Suna Ben era bw'ofuna akadde Nambwayi genda omubuze maama wasse waaki kati awo teweetonda Songa ate omukyala amanyiddwa nga Chosen Becky ku mukutu gwa Facebook talutonze oluvannyuma lw'abamu okuba nga ate bamukoledde post nga bagamba nti munnamasaka wabula tetasobodde wadde okuweerezaayo ko Suna Ben ka message akamu bwe kati kakubeere okumuziikirako era nga ono nno bamuwandiiseko okuba ow'omutima omubi omwana agambye nti Chosen Becky oli kakazi nnyo n'otapostingako wadde ku kifaananyi kya mama wa Suna Ben nga yafiiriddwa kakubeera okuzika wabula gwe n'oddamu kupostinga bintu byakwezinyazinya buno bubadde busungu obuva mu bamu ku ba social media in-laws oba okitegeera naye nga njagala nkujjukize nti amazina gano gonna kwe gava kwe kuba nti olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ge yes birthday ye myaka 25 so nga ate ye Papa Francis nakutegeezezzaako nti ali ku kitanda ali ku ndiri era nga abamu waliwo ekigurupu ky'abantu abamu abavuddeyo kubanga ate batandika okuteekateeka amaziika ge wadde nga tannakutuka kakubeera okumulangirira nti afudde wabula bo bavuddeyo batandise dde okuba nga ate bateekateeka amaziika ge balinga abeetegefu nti essaawa yonna agenda kufa. Ate y'omugagga wa Kasalojas Musipi Falls yakiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti lodges zino zaakutte omuliro ne zisebengeya zonna okukakkana nga ziri ku ttaka. Omuliro gwabadde gw'amaanyi nnyo ddala ate nga n'abazikiriza mwanattu tewali kiri awo so emaali yonna bw'etyo neetokomoka ku ttaka. Ate ye omukyala amanyiddwa nga General Raiso obubaka bwabo abagenze maaso okuba nga ate bamuyisaamu eggaali bwamutuuseko bolambalamba era ngono akomyewo ku mpewo n'ategeeza nti bw'aba ayina we yayogera obubi mwandibadde mumuwabula so sikola ki si kumuvuma nga bwe mwagenze maaso okuba nga ate mumuyisaamu eggaali. Manga nayogedde bubi balina okumpa bulati nayogedde bubi nisi kumpa buvumi wowe wayogedde obubi we balowooza nti wayogedde bubi nayogera ku mukama waabwe ku former wa presidential candidate nina we nagambira nti nakozesa ekigambo
oba kavubuko bakikabadde kala naye oluvannyuma neetonda nengamba kirabika nkozeseza olulimi olutali neetonda era ndowooza nali naawe naye kati nze ndowoozamu nti omwogezi wa pate oba weetaaga abantu okujoyininga pate yo bagamba naye n'abantu bano nalweso yabagumye naye aba be bamuzeemu gamba n'ofuna abantu abagoberezi naye ebigambo omwogezi wa pate byabadde ayogerako simanyize musiko nali masajinga mu masajinzi bantu gwali omulimu gwo nali nfuuwa simanyi mu kyoto kyenjagala omutegeeza afuuwa mu kyoto amasajinga abantu bonna baba basirikale kituufu bonna balwanyi abasawo abajjanjaba bonna balwanyi bonna babeera basirikale oba ofumba n'ojjula n'ogabula babeera basirikale kati nti bampa buwiranka ekyo byonna byonna sibiganye naye nze kyembasaba nti ekintu kino kye batandise kye baagala okulaga eggwanga tebajja kumalako nakyo ekyo kyo nkibabuulidde era nabadde nina wendi ne ŋŋamba nti batuleetereyo ensi eyaleka abantu ne bakola ebintu ebifaanagana bwe bityo kati eyo ensobi yaffe bwe balowooza nti ensobi zaffe kwe baagala okutambulira nendooza tebajja kumalako era nsaba abavubuka mbasaba Majembero ono azze akaaba enfunda eziwera ng'akaabira gavumenti gy'akolera. Yes, wabula ku mulundi guno yazzeeyo mu gavumenti ye kati agiweereza bulungi nnyo nnyini ddala era ng'ono yavudde n'agenda maaso kubanga ate alabula mwana mulenzi amanyiddwa nga Half London era n'ategeeza nti amwagalako kopi amukwateko yenna anaamutuusako ekirabo ekiri kya $5,000,000 weddu avuma atya General Raiso wabula nga ne Half London ye teyatudde yamwanukudde. Ngenda kulagira bafutu soja bange bonna abamanyi dogo bakayita Dogo Nation yenna gyasula mukasaleko akaleeta weni $5,000,000 weziriza cash njagala kubabuulira nti gwe bw'okakwata n'okaleeta nga kalamu wendi $5,000,000 za cash gwe yeeyita Dogo Nation tetujja I shall not repay you okuddawo okujjawo omanyire gavumenti oddawo omanyire muzeeyo omanyire pulezidenti oyogere yenna kasasiro ebye enough nekana kavubuka ka Dogo Nation kasulawa. God have mercy upon us. Katonda wange Timpugugu labana nonya nemanyiddwa mazima kakati gwe majapupu omusiyazi wa NRM ononyenze nogo omutwe timpana oli kunze president omulamba saba sabuzi classified general his excellence your highness the president of the republic of the Dogo Nation oli koko manyira olaba Museveni n'ekisabani kye bannemwa ne bagamba okulumba oyo oba olumbye eggwanga ddamba lya Dogo Nation kati gwe nogo omutwe ogulinga CPS teri agenda bawa kitiibwa nga temukyewadde overi n'olumba president waffe n'omukakanya oba olumbye eggwanga lyonna tuba tulina okufaafagana naawe mazima ate gwe nkutunulira n'enkusaasira kubanga oli munaku bakozesa bukozesa ze neewunya n'omuntu abasasula ssente okulwanyisa Kyagulanyi n'okutiisatiisa generation eno zifiira bwereere kubanga temujja sobola mazima kati goloza ebikolobero byokola titubimanyi abaana bakwatibwa mu makomera gw'abasiyaga wasiyaga n'omwana wo imagi mukangakanga lwaki mwesudiya kati gwe majja pupu nawe onoonyenze nga nange nenoonya nenneebulwa n'ogwo omutwe ogulinga takisi mbonnoonye Bulambalamba n'ennyongera okujjukiza nti mu bwangu obw'ekitalo ddala ku Malden International Labour Consultants ennaku z'omwezi nga 25 interviews zigenda kuba nga ate zikwajja saagala osubwe nakugambye nti bano bali mu bwetaavu obw'amangu beetaaga ba airport loaders, aircraft cleaners, cargo loaders and security guards. So mukwano bw'obeera eyo ng'obadde onoonya opportunity, Malden is the home of opportunities. Dduka zambwa obeere nga ate ogenda okwewandiisa
interviews ezigenda kubeera ennaku z'omwezi nga 25 naye ng'ate nawe eyeetaaga omulimu mutuluba eddala mukwano tebakusuulidde bakyagendera ddala mu maaso kubanga ate bakwasaganya emirimu bwe gityo. Ate nga ye omukramanyiddwa nga Luswa Luwemba Alex bw'atyo teyasobodde kubanga ate alutonda ku mpewo za Baba TV gye yabadde akyaziddwa oluvannyuma lw'abawuliriza abalungi okuvaamu abo abakubye amasimu era nga bagenze maaso kubanga ate bamuyisaamu eggaali. Ono ne yakubye yamuyise wankwe omwefuuzi omunnanfuusi byonna ebyo twala tugende. Njagala okwebaza Mwami Luswa okuba omusajja ow'enkwe era mwebaza nnyo atambulira awo tavaaka ku nkwe ze kubanga baagenda ne bategeka n'ayeetaba mu prosesi yonna ng'amanyi bulungi nga weegenda otambula n'akeera ku makya kyetwalingayo ku kitebe n'akeera ku makya ne bagamba nti bagenda kulangira n'olunaku ne balulangirira era olabira omuntu ow'enkwe okimanyi teyajja ku kitebe kwolwo olunaku n'agamba mbu ye simanyi yabadde sayidi za zegundi ng'ali mu nkoko ze simanyi biki teyategedde nga nange ateesimbyewo namanya nti bagenda kulonda nga baabawa buli kimu ne bakibabuulira ye n'atajja tugenda okumulaba ayogera ludija ne namwawo kaagambye kempulidde ayogera akampuuga mbu aba simanyi abakemekkererwa simanyi biki ne ndabira ddala nga mpuugalizimu tulimu bannange era tulina okwetereza ffe abannuubu tulabe nga mpuugalizimu etuvaamu sigadde nzeebugombo Julius mu kibuga ky'Entebbe. So ng'ate olunaku olwaleero kkooti ezzeemu n'etuula nate era nga Dr. Kizza Besigye azzeemu okuba ng'ate alya mu bufunze asazizzaamu okwekalakaasa kw'okwerumya enjala nga bw'abadde akola ennaku eziwerako. Kino nno kikakasiddwa munnamateeka we Erias Lukwago n'ategeeza nti akikoze oluvannyuma lw'emisango gy'okuleetebwa mu kkooti eza bulijjo nga kkooti ensukkulumu bwe yalagira n'egaana okuba ng'ate avunaanibwa mu kkooti ey'amagye. Akalulu ka 2026 ko kaakunyuma era nga wetwogerera abantu b'e Gomba Gomba East mwana mulenzi amanyiddwa nga Bulondo Abe agamba nti ayagala kubakwatamuko mumuwulire ate nga ye omukulu amanyiddwa nga David Louis Rubongoya bw'atyo ajja kukya Kampala Central ayagala kubakiikiriramuko ate naye mumuwulire eruyeyo naye ng'ate esaidi eno ku kibiina kya National Unity Platform byosi birungi era bikyali biwanvu nga bw'okiwulira. Pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'ategeeza nti omukulu amanyiddwa nga Akirewu Kivumbi Wakabi Smart bano nno baawambiddwa oba baatwaliddwa olunaku olw'eggulo ab'ebyokwerinda era nga ategeezezza nti bano balabikiddeko ku poliisi y'e Nansana wabula nga balina abasajja abakuuma eddembe abakutte emmundu wabula ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Gaddafi ye tebanategeera mayitire ge era nga naye y'omu ku abo abaatwaliddwa olunaku olw'eggulo. So ng'ate era mu ngeri y'emu avuddeyo n'ategeeza nti kuba election management officials abana abakwatiddwa ababiri bo baateereddwa era nga bano baggiddwa embuya ku SMI ne baleetebwa ekireka ku SIU. Yes, baleeseko bakyala bokka okuli amanyiddwa nga Mase Walukamba n'amanyiddwa nga Rahuma Juma. Oluvannyuma lw'okubatuusa ekireka olwo nno babatadde wabula ng'agamba nti bagenze maaso kubanga ate babannyonnyola nga we bayisiddwa mu mbeera ey'okutulugunyizibwa wamu n'okutiisibwatiisibwa. So ng'ate era mu ngeri y'emu oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'omukulu amanyiddwa nga Fred Nyanzi abuziddwawo naye bw'atyo yaleeteddwa era n'asuulibwa wabweru w'amaka ge era nga bano bagenze maaso kubanga ate bamwaniriza n'essanyu wadde nga alaga nti yalumiziddwa oba yatulugunyiziddwa bya nsusso nga bw'annyonnyola. Mtegedde mutaba tujina nakwenda sawa singa mukunya akatoba nagalamira ku wana nembera nungi nnyo galamira namuleme muleke muno naluva wasawa bakola kukuba batandikira okujjanjaba nizo zirimu biki empiso ze bakulu bannange sozanga kuku nga bwe nti bwe nagenda
bakugenda bakufune okyusengo yawo kubanga bayinza okujja okulaba abantu kibinyo ino neka story mulamu kyekikulu ky'abantu soko ogenda onabeko tetulabe ebiddako. Abamilitale bo bakedde bukeezo kubanga ate beeyiwa ku headquarters z'ekibiina kya National Unity Platform ne mundu zaabwe era ne Kadenge. Yes, bano basiibyewo wabula nga tebakomyawa olunaku olwaliro lwennyini boolekedde ku ssomero ly'ekibiina kino gye batendekera bagye basomeseza abaana abaagala okuba nga ate bayiga ku bikwata ku by'obufuzi. Eno nno bwe batuuseeyo boonoonye ebintu bingi. Agamba okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina kino batutte documents, batutte computers ne laptops, batutte ebintu ebisinga obungi wamu n'ebyambalo ebigenze maaso kubanga ate bisangibwa mu kifo kino. Enzigi zimenyeddwa bumenyebwa ate nga n'ebintu ebimu ebirekeddwa munda nabyo byonooneddwa. Bwavudde awo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mukutu gwera n'atutegeeza nti wabaawo ekintu kyonna ekimutuukako mumanya bumanya nti omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba be bakivunaanyizibwako. Agamba nti okuva olunaku lw'eggulo waliwo abasajja abeetooloola amaka ge ng'era bano tebambadde uniform, bali mu ngoye z'abantu ba bulijjo. Naye agamba nti yabadde yafunyeeko ku information nti balina target ey'okubaako kye bamutuusaako. Agamba nti mutabani wa Museveni azenga amutiisatiisa ku mikutu migatta abantu era mwenna muzenga mukiraba ennaku ezikoze ki eziyise. Naye agamba nti tebagenda kutiisibwatiisibwa era muzze mu biraba abamu ku b'ekibiina bakwatiddwa wamu n'abo abali ku security team ye nabo baatwaliddwa. Agamba nti regime eno ey'okutiisatiisa abantu wadde nga bwetyo bwesazeewo kubanga ekola bingi bye bagisuubira okukola ebibi naye ate tebagenda kuva ku mulamwa era tebatidde. So nga ate olunaku olwaleero mu kibuga Kampala ebitaala bya Jinja Road bwe bityo bigenze mu maaso kubanga ate bisalwako era nga abasirikale b'oku nguudo bayimirizza ebidduka byonna okumala essaawa nnamba nga nno bali mu kaweefube wakubanga ate bategekera omukulu Yoweri Kaguta Museveni w'anaayita. Kino nno kyennyamizzaamukko ku bangi okuba nti babasibye essaawa nnamba. Oba okiwulira weewaawo n'abatuusizzaako eggulo amawulire g'omuvubuka eyakubiddwa essasi mu lubuto n'afa nga addusibwa mu ddwaliro wali eri ku mukwano akedde era ng'eyamukubye si mulala yabadde musirikale wa kizimbe kino. Kano ke katambike. Bwentyo nateera n'ennyongera okubajjukiza nti bw'olaba omuntu akutte emmundu mukwano ne bw'oba olina obusungu nga bwenkana butya, bw'oba oyagala obulamu bwo omuntu oyo tomutambala ne bw'aba akunyizizza ekyenkanawa. Yes, kubanga obusungu bwe balina ennaku zino sibutegeera bakuba mangu amasase. Naye nga ngenda kubanga ate nkutuusaako omukyala avuddeyo n'ali obuwuka n'asaba bekikwatako naddala gavumenti eri mu buyinza okubanga ate egamba ku basirikale baayo abasusse okubanga ate batulugunya abantu n'awatali ensonga. Okuweereza mbadde pejje mubeere bulungi mweraba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Uganda, hope everyone is nice. Banaye muli mutyeyo. Feno tetuli bulungi. Banange, omuntu yenna akulira amagye gano agakuuma pulezidenti waffe. Omuntu yenna akulira amagye gano agakulira pulezidenti waffe. Buulirira abasajja boosindika ku kkubo. We are tired of beating us
We are tired of beating us. Some of us tuli bantu bakulu. Tosobola banga ova ku mulimu. Toka kwa barabara. Sasa unatoka kwa barabara. Mtu anakuja no mtu najja nakubira emigo mu parking nga kugambe va mu kubo no va mu kubo no genda mu parking and they start beating people. Stop beating people kubanga abantu bemukuba abantu bakulu. Someone has not done anything. Omuntu omugambye va mu kubo avudde mu kubo agenze mu parking omulumbye yo mukuba emigo. What do you mean? What do you mean? Tewakyali buntu wano mu Uganda. You beat people just anyhowly. Tewakyali buntu. Olokuba oyambadde ekyambalo you start beating people. Because the president is coming. President wabajja nga mumanya jja. Mutega ku ma radio WhatsApp mitimbagano jonna nti abantu besalama oba abantu ba munyonyo between this time and this time tugenda batuyitawo mulekerawo tukuba. Mulekerawo tukuba because simanyi oba ne president nga yakitegedde nti mwe mutukuba mmwe nga muze kukuba mutto mufungira balabala. Ntino naye aba musanyufu. Stop beating us. Tuli bantu bakulu. Stop beating us. Omuntu omugambye va mu kubo agenze mu parking ate omulumba yo mukuba. What the fuck? Mulekerawo tukuba. Mulekerawo tukuba. Abamu tubadde tetwaga kweyingiza mbyabufuzi naye kuguno omulundi tugenda kujja twesimbewo lwampisa gye mutuyisaamu. We are coming and watch out for us. We are coming and watch out for us. Aba bamajje abakuba abantu naffe tujja bakuba. Stop beating people. Bwoba ogenze majje tekitegeeza nti otandika okukuba abantu. Abantu abamu tuli babuvunaanyizibwa gye tubeera. How can I go back home to tell my son that someone has beaten me and he sees me crying? Abamajje mwana mwebereremu. Mulekerawo okuba abantu. Boyambala komba kitegeeza nti oyambadde obulamu. Stop beating people. Fenna tuli bantu bakulu. Omuntu abanyuka dawuwe nawe kirabo mu interrupting and you're beating us. Stop beating people. Kino kigende eriyo yabakulira ataba briefinga. Bwaba bayigiriza majje they teach you to beat people. You beat someone who has done something but omuntu alina kyakoze gojjo mukuba. Tubalabula mulekerawo tukuba. Tugenda tukekiseera nga kuba gwokuba. You beat me, I beat you. However small. Mulekerawo okuba abantu. Pulidde obusungu. Muve mu kkubo tuvuddemu. Atazze ne mu parking akasajja kabeerawo ekabalagalawo ku UK Mall. Akakamajje. Azze ne mu parking akubirayo abantu. Mulekerawo. Stop beating people. Kati omuntu addayo eka ewaka nga atya nga akaaba. How can someone go home while crying? Stop beating people. Mutujjeko amaalo. Stop beating people. Stop beating people. Mulekerawo okuba abantu mmwe abamajje mmwe abagoba emmotoka mbumusoke muveeyo. Ekisooka president yadde kyannatuuka nga just muli clearinga kkubo ate muli mu kkuba abantu. Omuntu omugambye toka kwa barabara. Sasa anatoka kwa barabara onaapiga muntu. Huo iko nani? Gwani gwakuba abantu. Stop beating people. Ate owonye sirabye erinnya lyo. Kubanga tuwunze tugudde ddalu nga abasajja batusika busisi deno ate nakubavaayo bannange. Mulekerawo okuba abantu kubanga ne president ajja aba muntu. Mulekerawo tukuba olw'okuba president ajja. Mubanga abalina kye mutubonerereza. Are you punishing us for something? You're punishing us for working. You're punishing us for being citizens of Uganda. You're punishing us for what? What did we ever do? You tell someone toka kwa barabara, mtu anatoka kwa barabara and then you beat them. Stop beating us. Stop. Tetuli baana bammwe. Just because President Abaweddembe, he didn't send you to beat us. If he sent you to beat us, then he should let us know. So that we tubalaba tugalamira bugalamizi ne mukuba ku nnyama ya government. Kati omusajja boda gwembedeko omukubye vivi
I don't know what guy achaswa no tambula. Stop beating people. Mulekerawo tukuba. And in this next generation, chokolo muntu chetukola. You beat someone oba oli wa majenga nafe tugalamizanga tukubirawo. Mulekerawo tukuba. Mulekerawo kuba abantu. Mulekerawo. Pulira obusungu nkabenze n'amaziga. Omuntu omga eva mukubo avuddeyo agenze omulumbye mu parking. What the fuck? Mister akasajja kali katera kuyimirira awo ku UK Mall oba lieutenant obaani naye naawe boddayo kojjamu engoye n'ofuuka taata. Mulekerawo okuba abantu okuzza abantu mu maka gaabwe nga bakaaba. Already sente zitubuze tewali sente. Omuntu ava mu tawuni ne stress n'omugattako embooko. Masikini mubba abantu. Stop beating people. Mujja tusindika maje mmwe. Mujja tusindika maje lwakuba abantu. Nze omusirikale yenna anaddamu okuba omuntu nga muliraanye ndi wakufaafaagana nammwe. Stop beating people. And people who have not done anything. Mulekerawo okuba abantu. Mulekerawo tukuba. For God and my country.